kino nsaba okiige. Manya nga woyogerera. Abamu kumwe mulimu maziga. Waliwo yalumika ebigambo byo. Abalala temumanyi na kutereera. Ojja obubuuka n'ebigambo. Muntu afubutuka eri bamugambye bagenda muwasa. Najja n'awamu ne Haaga n'akasooka mpe Haaga oluvannyuma nkubulira ekiddako. Ne mwewa Haaga zino ez'ekitumba ez'okuweta akagulu. Ne mwewa Haaga n'omala okugimuwa n'agamba gundi agambye agenda kumpasa. Gw'ogamba ne bw'aba akusinga obuto wali abantu ab'emitima emibi nga bakula gikula. N'awulira nga twali nsonga lwaki bakuwasa. Naye gw'obimubulidde gw'olowooza lwaki akugambye nti agenda kuwasa tayisiza kirango ku soloti. Kiŋŋambire akuliraanye. Olowooza lwaki akugambye nti agenda kuwasa tatwale kirango ku soloti. Agambye gwe yakujja ne mu bantu abangi. Ye yanoonyeza privacy n'akutwalako awutu. Eyo gye yakutadde. Gye yakuweredde ka surprise. N'agamba kati ngenda kuwasa n'ovaayo ng'emimwa giringanga gye bababuddeko omuliro. Bugenda okuzibanga abantu 7 bamanyi Katuluma agendedde ki awutu. Ne balyoka baloga emikolo gyammwe. Ngambira n'ebandi. Kingambira abantu nga bana. Yanguya. Oba oyina eddibuto kikola nnyo wayinza okuyita amalusu. Muntu ayinza ogenda okugamba agenda omalanga face etobye. Mungambire nsirikako. Beera n'ekyama. Ate bw'oba ogenda kwogera ebintu nga bikulu bifunire ekifo.